Tronaz Media kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala okwekkumira ku mukutu twabagamba tujja kubanga tuleeta buli nsonga yonna eba eguddewo oba kyayita tusobola okuddamu ne tukibajjukiza ng'omwana bwe yagamba nti omanyi muli baakujjukiza era baakujjukiza amawolu galibwa mujjukiza werabira okujjukiza eggulu omuntu asobola kudda eri n'agamba kati laba nno ne biboogerako naye nga yeerabidde ayogera ku jjajjaawe aye tayagala omwogereko kuba alaba ng'eyayitako naye n'atamanya nti gw'alina okuggyako ekyokuyigirako jjajjaawe amaanya nga bulijjo Tronaz mbabuuzaako nti muli mutya nyongera okusaasira mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu ne tusaasira omwoyo gw'omugenzi munnaffe Joram Mukama akulamuze kisa akusonyiwe byonna byakusobako n'abalala bangi bena abasikonyeeko mu nsonyiwe naye wenkujjukirira wenja kubanga ogerako era ne twongeraho kubanga tugamba nti oyo yenna afunye ebizibu ebitali bimu wekwase Mukama Katonda. ye waali olw'okusomooza tekuggwaayo mazima. Olwaleero ndi ne kansala eyagwa akola ogereko ku nsonga ezimu kansala eyagwa akola naye bonna ebintu bizibu kati osangamu waatudde waliwo kansala omulonde naye takola kyokka ono yakola ate bwe nalondebwa nagwa ne bagamba bamponye naye baali bamanyi oli bafunyeemu tebaddayo mulaba ne mu kanso nno teyakiika kati okumanya nagwa nkola nafulukingako kanso zaabwe emirundi egyo esatu nga taliimu ne mbaga temumpa kusayininga naye ebyokulya bye n'ebyokunywa byomubimpe mbikole ki wali awo okusayininga wali awala waliwo we basayininga alawensi zaabwe sitingalawo sitingalawo ensi za kanso zaako omulabi wa Tronaz Media wama omulabi waffe omulungi wa Tronaz Media nkulamusizza nnyo ate nkwagala nnyo weebale tufuula b'amaanyi okubanga otutadde waggulu kyonno kyokola kyate nno Mukama akikwongeremu obulungi obw'enjawulo mazima n'obugabirizi obusukkulumye obutakalira njagala nga tebukalira osobole okusituka n'ab'omu nju yonna bonna abatunulidde emikono gyo babe nga bakuganyulwamu ate nga bafune bulungi bwereere abalwadde mbasaasiddeko nnyo n'abafiiriddwa kitalo nafiiriddwa mu Nansana muno kyeyamaani abadde mwangu gye ndi nga nkuba bukubi essimu kyamaani wa East 2A kyamaani Lujja wa East 2B kati wali ku kibulooka kyabadde kyamaani wa Pastor Bugembe Henry Mukwate kitalo nnyo Mukama amusonyiwe byonna bye yamusobya ng'omuntu amulamuze kisa n'abalala bonna ne mutabani wange Joram byonna obulamu bugendera mu mbeera gye yaba yakuteekerateekera Katonda n'olekera abasigadde ku nsi ebibuuzo naye ffe abasigadde tubenga n'okukkiriza nti buli omu waakomye akagwa we kaba kaakola ki bw'ebaawo 100 meters oba ne wookoma kati Mukama waba yakola ki yasalawo kati tubenga tugumiikiza tukize Mukama aye twogerenga bitono bituteerabire byotejjuse ate bw'owulira nti leero kansala eyagwa yakola bwe tuli naye oba omanyi gye tulaga awo ajja kutubuulira abalwanira mu kanso ku municipal Nansana abalwanira mu kanso ku division Nabweru abalwanira ku parliament Wakiso capital city kwe olwayi kati tunagenda wa kansonga zitabuse n'ekikonde kiki mu region ki
nkubuuza mu region ki? Tutuuka mu regions mu Buganda. Kubanga bagamba ennumbu ekaliriza ekisa tewona. Ate bw'oba ogunjula owuwo mugunjulire ddala ategere kyakola nti kiki kikyamu. Katweme kukireeta generalizing it nti bakansala wabirako weeyumbe ng'akuba munne mu kanso. Naye nalabako n'aba wa anga tukyali ku bakansala abo weewaawo ne ku palamenti tujja kugyerabe. Nakubuuza region n'ogamba obadde olina gy'olo Central n'ogamba olina gye wawulira mbadde nkyagijjukira ne weerabirayo. Katugende we tujjukira. Wakiso tulina Wakiso, tulina Nansana municipality, tulina Nansana division Nabweru, tulina KCC Capital City, tulina palamenti. Ebisembi ebibiri bikulu, KCC ne palamenti. Omwana bw'aba yayonooneka empisa wansi leka waggulu abeere nga yajja okgunjula omuto. Ajja azaalibwa ono ajja kubanga ono ajja owa municipal owa division n'owa district atunulidde capital. Bw'amaba okuva ku capital ayagala kuyingira palamenti. Abo be banene. Naye abo be basinga okunyumira. Kati baba be banene nga nabo bennyini tebamanyi kye baliko. Awo oba okwata ku maaso n'ogatufudde. Eggwanga liragawa? Lyalagawa. Olwedde lyagenda dda. Gamba tulinonye tutya okulizza. Lekerawo okubuuza omulabi, lekerawo okubuuza nti eggwanga liragawa. Lyagenda dda. Lyabava ddamu oba lidduka mayiro mmeka kati kwe liri mwakazuukuka bwe kaba kati kalire n'ekirabo kyasembayo tosobola kifuna. Twogenda kusanga n'abasala empaka baakoze eki baamala dda baavaawo dda. Kati gwe teri akulabye oba wali mu baparticipants nga n'abaali bazze mu Olympics baalinyadde ennyonyi ne zibazzaali. Teri agakwanya oba wali part of the participants oba wali mu bafaani abaali bakuba enduulu. Tulagawa munnange. Twalagawa. Wamma omulabi. Twalagawa. Okusinziira ku kiriwo. Tetulagaawa kubanga abo bonna abalwana bataata. Naye kambuuza. Bamaama eka ky'oba osooka okumanya. Abo bonna abali mu eyo embeera abali mu obwo bwe twogerako bataata era bamaama. Kambuuze ekibuuzo kino. Kansala eyagwakola. Abantu bano bamala okulondebwa. Waliyo omusomo gwe bateekateekako ne bajja ne basomamuko. Omuntu bw'ayingira mu kanso oba mu palamenti oba mu kiki ekirala yeeyo kanso ne palamenti ayina bwe yeeyisa. Twalaba wano kaseera kayiseeko batugamba nti tukuze nga batugamba nti singa sipiika bamugyawo ko omuggo ogwo aba takyali sipiika. Twalaba sipiika omukko nga bagubase wano Nabweru. Kansala yaguba kakati kansookere kansembere gyoba tonnatuuka. Bwe twali tukula waliwo emyaka gye watuukangamu ne bagamba tandika okweyisa obuki obulungi oweese ennyumba gy'ovaamu ekiki ekitiibwa. Okitegeera? Kati okweyisa obulungi okwo kwaweesanga amaka g'ofubutukamu ekitiibwa ne googerwako ekyalo kyonna. Wagendanga kulanga n'omuluka gwonna wagenda kulanga n'eggombolola yonna eyo enoonya ku maka ago namuno gaalimu. Ewa mwami gundi awo wali abaana bawo bategeera. Ewa mwami gundi abaana bawo bwe bawasikako. Era omwana wo bw'afumbirwa mu maka ago oba okoze eki? Kimaze ekyo. Baaganoonyanga.
ne bamala ne bagamba weeyise bulungi obutatuweebuuza obutaweebuuka gwe bweweebuukira mu kkubo bagenda kunoonya na bonna abakukwatako batandika balondoola enneeyisa zaabwe olwo baddayo wa ku Hollywood Child Development na bano baganda boono bonna beeyisa ng'oli kitegeeza endera ye yali enki enkyamu ekitabi kyekiri kyenkugambye nti olowooza otandika butandisa okulaga wawagenda dda kubanga kino olwayo tukifuula nze nyinza okifuula national naye nedda kuba sinalabayo Muteesa alwanira mu kanso sinalabayo bannamawulire bo tebaliya abayo tebasoma mawulire bo tebaagalayo bo tebaliya basoma amawulire bageetaagira ddala nanzirayo ku kye watandikiddeko nali ntandika okubeera ku Toners Media era twatandikira ku eyo topic bw'oba ojjukira baana ne nkugamba neebaza nnyo nakati nze I recognize that man yadde mu baliwo tewali amuleeta ku board ne babawaayo amannya taata wange okugaba emidaali omwami oyo tebamuleeta naye omwami obwe yali mu ntebe ya local government yakola kinene nedda oyo yiga yali meeya wa Kampala era bamusola lwakuleeta kolera kati olwaliro takyabaluma temuli bakyafu mwe mumanyi tewali yazimba mu myala mu mirembe gye olwaliro mugitaddeko zaakeedi mukama okubye nnyo kaakati yakolanga omulimu bwe guti olwamalanga okulondebwa local councils zonna levels n'ategeka emisomo bagiyita inductions chairman LC1 n'amusomesa n'amubuulira by'alina okukola nga chairman ne byatalina kukola ebijja omusibya yadde chairman era mu mulembe gwaye nga ntandika okuba mu bukulembeze nga nkyali wa ttuntu nolabako chairman abaasula eruzira ne vayisi we ne babeerayo eruzira ne beebaka ne babakwata nti baamenya etteeka lye baalina okugobera abo bennyini chairman ne baligaana oddigoberera ne babawawaabira kubanga twakuyigiriza ky'oyina okukola najja ku kanso nayo n'agibuulira paka ku district level obukulembeze kye kibuli mutendera ng'owa LC1 amanya level ye weekoma n'amanya nti kati wano wenkomye ngenda kuweerezawo nemereddwa omuluka ye parish level oyo naye bwe yalemererwanga n'amanya nti wano nno wenkoma wano sisukkawo kati byonna babikola waliwo capital offense criminal offense kambiweereze ku 3 kati 3 bwe yalemwanga ayonga enoonya kooti oba tewabangayo na mbeera yakusiba bantu nga kati kuba LC zamanyanga we zirina okukwata nawe we zirina okuweereza nga si kwanguyira kuyingiza muntu komera n'akantu akatakola ki akataliimu okumala goonoona amannya g'abantu olw'obuntu obutakola ki obutaliimu induction ezamalanga okukolebwa bano baddangayo bachairman wansi ku byalo nali bwe twali wano nga twogera ku kiteezi nakikugamba nti obuyinza nga buweebwa LCs zino wansi ku ground local councils okwekolera bylaws nga bamaze okutunuulira kiki ekitatambula bulungi naye lwaki tekitambula tyanti parliament etteeka terinalo lidutunulamu bajje lirina terikola ki ne beekolera bayiro bwe baakolanga bayiro ne bagiweereza ku 2 negiweereza ku 3 negenda ku district nemala neddayo mu parliament ne batuna baga kitegeeza bano baba bagikozeemu bayiro katubakkirize bagira bagikozesa nga bwe twongera okukola amendment eno waggulu tugirongoose ennongoosereza sinatuuka kwogera kantu kano naye zino kati okalaba eno nnongoosereza ya child policy kati bwe baba badde kubiri baayonoona abaana eddembe ly'abaana they waliwo ennongoosereza
child policy 2020 akava jogera ko ate tukyagenda nayo mu maaso kubanga tulaba gwe musingi gwe bwekwasa Museveni nti ayonoonya omwana wo child policy ogimanyi omwana ne bamukubako ku kibooko ku ssomero maama muzadde n'ogenda noweekalaka kankubuulire yeno ekola Ministry of Gender, Labour and Social Development. Owulidde bakansala abalwana wano we beetooloolera kansala yiba muwabira era bwe baba balonda balina bu committee nakugamba nga tuli ku kiteezi balina bu committee social work, waliwo works, waliwo health, balina ku committees era bu committees obwo buli lwe butuula bulina ne kyamaani waabo bamala ne bakola report eri general gye baweereza head of that local council ye mayor n'atula ne technical committee bagita executive PTC ne batunula mu bano committees bye baleese ne babikola ki ne babikubaganyako ebirowoozo ne bamwe balonda resolutions buli committee bye bajja okuleeta babiyise mu budget bitambule. Olwero bw'olaba abalwana Lwantebe police bannange police amendments zezibakola ki tamanyi kyayina kukola ne babeera mu komiti gye baamulondamu tamanyi byateesa ekimujjira nze ndi kansala eyagwakola era temungoba mu bakansala abalala batonazi media bamanyi okufulukinga zigoni zaabwe nempita just mpitawo buyisi n'owulira waliwo olumu lwe nayitawo mu kansa emu gye sigenda kumenya yali komiti nga kyamaani waayo agikyeyalinga naye nga baalimu bamuwa obudde tebagala kumanya kati olw'okuba kanso zino ezimu mulimu abasomesa administration ne management nga baginamuko akatono however nabo bagudde mu katu kaabali abatalinaako level gye baali bavuddemu najja from nowhere ne yesimbawo n'awangula talina kyasobola kukola ki kibuyaga naye yatuuka n'afulumya statement ddala mbutuufu bakansala mu nswazizza abaatuvuma tuli ba Kibogwe mwolesezza okuteesa okw'Ekibogwe ate ne bamwambalira bubi ne bamuvuma bakuddiza mu komiti bamuvuma so nno ze ŋŋamba yali chairman olwo yaba president wa komiti ya musirike muteese mumalirize mumale nga mumaze okuteesa omugambe naye lwaki okozesezza statement eyo olwo muddemu AOB okwetereeza twetereezezza tutya kubanze ŋŋamba buli kanso yandibaddengako ku agenda yaayo AOB nga mumaze okuteesa byonna mumaze mululinze out AOB ne muleeta enteesa yaffe ebadde temwekolako evaluation gundi ono ayogera bubi ono gundi alumba nnyo mu mateeka kyapasoni waffe ono tamuwa kitiibwa mu mateeka era kati nze newunya poliisi bwesiba abantu mu bintu ebyekiralo etteeka Uganda assault singa nvaayo eno essimu muntu nenjikola bwenti essimu empawaabira nensiba ne bansalira emyezi gyange egyo 3 nga ndi mu kkomera eyo direct assault ey'okusonga muntu oluki olugalo then okubuuka wano n'ekigendererwa ekirumbooli mutuuseeko obulabe maze aggravated wa maze mukuba kwa wenviiridde eno mbadde nina ekiruubirwa n'ekigendererwa ekimutuusaako obuki obulabe tebaabisomesebwa bakansala kubanga division level town clerk
yavunanyizibwa okuwa bakansala bonna induction classes ne basoma nga kansala level yo kikyolina okukola nekyo talina kukola. Oweesa otya ekitiibwa kyo ne bakuwuliriza abantu ne byoyogera kuba ekyo kitiibwa. Weyabaye abantu bali bewakiikirira balina okuwa ebintu byabwe obituuse. Kati omaze okweyisa bwotyo kitegeeza n'ebiruma abantu bwe tebagenda biwuliriza era togenda bagasa. Bagenda kutwala kino ekyokulwala. Togenda bagasa. Buli onoowanikanga omukono oyo mu byombi. Bamanyi n'okwekuba wamatemu muwa omukisa. Oyo temumuwa omukisa n'ayogera. Nze nkuwulira amazima tonaazi n'omulabi wa tonaazi. Nze abanjeekera n'engwa mwalimu n'aba gavumenti. Lwaki Nalujja ayogera nnyo temumuwa omukisa n'awangula. Tufudde kasita ayingira wano tuwedde. Naye not as nti njogera nnyo naye reasoning capacity yange I can reason them and challenge them. Ate tebabyagala. Tebaagala mugezi. Yes. Baagala abo. Yes. Ne babasulamu akayinja ne muwogana ne mwekuba. Kati ffenna twogera kimubalabye bakansala. Naye bamala kuteesa. Tebamala kuteesa. Bo bennyini nga bakansala abakulembeze baffe. Reasoning capacity yaabwe tebeefumiintiriza. Tebalina kwebuulirira. Bwe baba omuzadde yababuulirira kitegeeza bonna baavayo nga bakiwagi. Gwe mulembe ogwatuva mu ngalo. Generation eno yezi ab'e Kenya bayita generation Z. Generation Z. Naye ekiruma generation Z ye ya baby boy wange ono owa kamera ye emyaka 20 1920 ye generation Z. Bavubuka kakati abali mu parliament ba myaka 5 ana eyo generation ki banyiga balina ogamanyi kubanga kyenkakasa nti mu KCCA kansala baamu temuli ba myaka 2 nedda temuli gambe ekitone 225 asatu. Obuvubuka mu constitution ya Uganda bakoma ku myaka 3 mu egyo 5. Buganda oba ne badde ekoma ku 4. Okitegeera nti bonna abasinze okujja mu kino ekisanja kino ekigenda okuggwako baali banoonyi ba bululu obwa abantu abalala. Sawa yatuukanaga naye nange nsobola okwesimba olwaki mmenyeka nga olwedde abantu bayingiza eri omuntu wafunira embavu ezeesimba kitegeeza baanoonyeza akalwa ebisanja ng'ebyo 3 yakatandika wa 12 naye ffe bano bandowooza kujja kubuuza gwobalira 25 yakatandika wa 12 abaamulonda baali bamumanyi ng'aludde nga bamukola ki bamulaba kitegeeza bali mu 38 36 40 bantu bakulu. Tonaazi Media kwetuli ndowooza uzeemu nti bafuna okusomesebwa basomesebwa. Kyenzijukirako kimu kamwogereko mukyala munnange ze mbawanye ekyokulabirako maama Bakireke olunaku lwo olwasooka okulinnya mu parliament. My lord Nambooze bwe yali ayogera owekitiibwa by then yali prime minister maama Mbabazi namuga please kano si katale k'obaddemu si katale ka Mbuulu n'atolerawo order asooka amala okugenda mu liseesi amala okusomesebwa engeri gye boogera mu parliament n'engeri gye bateesamu mu parliament kitegeeza bikolebwa n'engeri gye balina okwewamu ekitiibwa kuba parliament kye kizimbe ekisembayo mu Uganda okuba eky'ebbeeyi eky'omuwendo ekitiibwa ekiweebwa ekitiibwa eky'amateeka kyebamanyi nti buli ayingira omwo wa buvunaanyizibwa amanyi respecting each other discipline in whatever wakutte. Kati byonna bye tulaba olwaleero bonna nga okuva wansi pa waggulu tekuli alina discipline tekuli alina respect to each other bo nga abo nabo bennyini tebeerespectinga.
waba otandika okulwanira mu kamera n'okuvuma nga kamera bwe zikukwata oyina obukoddomi. Oyina kitaawo maama, oyina obukoddomi, oyina abaana, oyina ekyokulabirako ekigenda okulondoola enneeyisayo n'ebyoyogera bebaana. Constitution yo yonna, constituency yo yonna babeera ng'abaana b'ozaala bagamba yewaffe. Nze ndema njogera ngamba nnyo bentera okwangaaliramu tyakusitula amalinnya bw'ogwa akuyita ki kadduwa nnema akubira engalo nga wagawaga ng'ani awo oyo alwana obulwanya tasaana tukolera. Nina bentandisa okulyamu nti ng'ani amwa twamutuma kukola ebyo. Kati abatandika embeera ya kamera n'okukola ebyo busitanti bwabwe obw'obubadi nga bamanyi bajja kufuna empathy okwasa okulumi okusaasirwa n'okubalumirirwa babongere ekisanja. Abamu babikola nga sitanti basobole okuba mwalaba amawulire gankwata bwe nabalwanirira nali nkola bwenti olwaleero bayinza okukutegeera naye alimu obwongo bw'anaddayo ne yeefumiza n'aleka ogenda ng'asaabulula by'oyogedde. Sajja ebikonde bye baamuwa nze mwongera baava ku ki nga bonna basayidi emu senga baali baawukana mu pate naye kirabika tebaategeeregana. Oyo omuntu yategeera muno obusungu yalina bungi. Singa byali baawukana mu kkala zino kkala eziri kuno ziri 3 oba 4 oba 5 tugende nazino 3 ezikola eggwanga fulaga y'eggwanga era ne mu palamenti kkala zino okuleka eno yeetannajja kale tukitwale nti yeeri ndowooza omwana wange bamuta mu kkomera tukole neya bbulaaka nga ye kkala ya pati eyafangoli. Oma mwana wange nkusabira ovaayo tukole neya bbulaaka nga ye kkala yaffe eya fangoli. Abantu bano abaakubagana nti kuliiko ono n'ono oyo teyabirinamu baali bokka naki twamulaba oluvannyuma ng'ali n'ow'ekkala eri nga beegezaamu nga bagana ffe twekube bana bali beekubye nga banjwemu lwalabanga abo bo beegezaamu. Kakati obukulembeze bwonna omulabi wa Toners Media nina awangalidde ku bwa chairman eyo naye yalinga bwakusanga mufo ky'okwogera mu buntu ng'amanyi kulumba kunenya ate bwe yanenyanga ng'ebimu byanenya yennyini yabyogera mwami naye nga wabiki wabigambo bingi ng'amanyi okukonjera. Babadde balina ensigo gye basanzeyo y'okkuba bannaabwe akasa malisi okwonoona oba leero bakizunguwaza kumulabisa olwo nga tuddayo wano yakuzibwa bamuzizza bakola kuteeka mu kukola ki mu kumulabisa. Naye lumu yankonjera ekigambo bajja bannoonya nga balina pulojekiti egenda okutambula erimu abazungu kale batuukira ku ye olw'okuba yali amanyi agenda bafunamu oyo Nalujja bwakukozesa takusasula bwakutwala ku kanso bwakuwa emirimu yayogera bingi mukama amumpangwa mu 5 mugamba nze no sigenda kuwoggana naye njawo mbuli omulimu gwe nali nkuwadde nesitakusasula era kampuni kyeyo gyenkuliranga manager akulira abasasula oba mu gavumenti wa wentuula nga nze nvunaanyizibwa ku bakozi wesitakusasula ani yabigamba namugamba nti wali bwoba tewasoma omukisa gw'otwalanga nga gw'amaanyi mu bulamu bwonna omulabi wa Toners Media kufuna bukulembeze bwonna ku level yonna eyeba institution of leadership gy'olina okuvaamu ng'oyigiddemu bingi ng'oyiza enjogera enteesa entunula entambula ennyambala n'enneeyisa. Owayi n'entunula bwe mba nakula ntunula nziimuula abantu bwe ngenda mu bukulembeze sijja kuteesa na bannange sijja kufuna gwe njogereza olina okufuna entunula ennungi kubanga tolina gw'ogenda kusikiriza kubanga biiru ze zibula mu palamenti nga bateesa bino ebyakubya abawakiso omwana amalala ne mbuba tusinga batya abenalemu omusanvu batuwangula batya bali 7 naye bamanyi
okuteesa ekintu kyaba akiteekateeka bulungi bamanyi engeri gy'ayinza okwagazisa ggwe n'omukolera ky'ayagala kuba bafuna induction eza pate ekyankwanzi that's why obalaba bo tebabeera nnyo mu kamera na busitanti nze nali manyi bwe kitabalwanya nti olw'okuba bamanyi be bafuga nedda babatwala mu zi retreats ekyankwanzi bawulidde bamanyi okuloobinga n'okwogereza naye biiru eno gwe bwoba olaba kugamba mu bimpimpi bakwanyi webale nnyo era nze bwe mba ndi eyo mu bintu byange na ne ŋŋamba ab'ebitongole nti nze nkwana mbakuba musajja senga siina maka kuba nkwana kubanga mmanyi mu kuweereza buno bwe ndimu obuweereza bwe ndimu bwe nkolamu ng'omuweereza n'okwewana nti kansala eyagwakola nkwana tojja ng'oli kitongole ne weeyanjula nti oli kitongole n'onviirako awo nkunoonya paka gye ndikukomekereza nga nti oyanneme leero kannoonye omulala zaate nkutumiddeko nti okwana nga tonatumira kaaze zaake bajja mutwala eberi bamukwanyi ne bamwabya omutima tannalinnya nnyonyi bagiteekateeka okwana olwaleero kwonooneddwa ffe tumanyi okwana bwe twogera okwana nti omulaba bwawemudde bo bamanyi okwana azini okwa lavingi okwegatta omusajja okwana omukazi kwe bayita okwegatta so nga ate ffe kwalinga kwana n'obeera n'emikwano gyo banywanyiibo n'obagasisa ekyo ky'oyagala Cecilia Ogwalo ng'afudde ani yafa Cecilia Ogwalo walaba bamuwerako obujulizi nga tali mukyalo wa UPC ebibiina byonna yali amanyi okwana kuba yamanya nti mu buweereza buno toyinza kukolera babo bokka era ebikolera abantu toyinza bijja mu babo bokka olina okubijja all over wonna isa around table binakugamba ku kiteezi nti eyo issue eri bweti bwe bamala banoonya ogenda nga ka aro naawe kakunoonya bwe baddamu ne bagikwa dice nga naawe ekukoze eki ekutunuulidde obukulembeze bwonna mulina kukwatagana abo b'osanze eyo ng'omaze okukula mu bukulembeze bw'ogenzemu bagenda okufuuka famire bw'ogenda okutandika okubuulira ebizibu byo otandika okutema nabo empenda kikyokola ki kyowandyagadde okukola ewuwo gye baakulonda kati owuli muze nkola ne FIDA Uganda naye bwe tuba tuyise nga baseerovi nga tukuŋŋaanya mulimu ab'omu Kampala nga ssebo ye akola ne Interpol poliisi hakuba butereevu e Bulaaya n'afuna by'ayagala agenda ku American Embassy seerovi wa mu kibuga omwami Lugasa n'afuna buguranti nga ye omuntu nagamba nanifa nedda mpeereza bwoti ne bwoti nkukolere bwe nti naye wa mu kibuga okitegeera nti bwe mmala okutuuka endala baseerovi najjo weri erimu Amuru era tubeera ku mukulu ne tukyatinga naga when will you come to Amuru and visit me Hanifa is my friend kitegeera era bwe ŋŋenda Amuru siyinza kubeerawo nga nti mbuliddwa wenkola ki naye Joris my brother mu kino ekitongole Cohenred naye brother wange Ronnie era from that side of northern Uganda I have them bwe tukuŋŋaana okola that friendship mu Baganda kwayita okukwana ojja kufuna buli kigamba oli mukwanyi nkwana takwana kitongole ekisigala nga kiganye nga kigaana kitya era singa nali omukyala talimitingibwa abaana nga abasajja musajja tapimirwa nzaalo ate kaka abaana tulagawa empozi babiŋŋaanya ebyo gamba twalagawa era ogambe tukomawo ddi nti bw'otunuulira kati abaana abalwanira mu bukulembeze bwe balimu bw'oba nga toyigidde mu bukulembeze kitegeeza
osaliddwa emyaka gy'ekisanja kyo gyonna oli muloosi. Lwaki? Naye tomanyi oba odda oba todda. Kubanga kano kamuliro muliro guba si muliro. Abalonzi bo be basalawo obakoledde oba tobakoledde. Wateesa okukola wabikowa bagamba okola olina kyokozewo waakiri. Kale ne bwoba tokoze kuba basinga ddayo buzimu bantu ng'obajjako ebirowoozo bakulabe wali nga baagala nnyo kamera ng'olina w'obikola ki w'obitadde bakulabe. Kansala waffe bambi teyakola ssente zaaliyo balimbe yadde ssente zijja ezikola emirimu ne mugaano bikola nga baakulabanga ng'oteesa ng'olina obudde obuddayo gye bali ojja kuwulira. Naye singa oba tozzeeyo nga bigaanye wasigaza connection network abantu b'omaze nabo emyaka 5 babadde bafuuse famire yo nga bafuuse baganda bo mwakuliyetinga kati nezi social media groups mmanyi nti ne bw'oba ogudde tegenda kusaanawo egenda kusigala nga weeri nga muwuliziganya gwe wavuma gwe walumba gwe wakuba bwe mumala okugwa nga temudize mwenna naye ng'afunye wakubye ekintu kye jackpot kimulamidde ng'avuddere mu bukulembeze ali kunona. Ndowooza owulidde gwe wenna alondebwa omuntu maanyi gali mu bantu. Nze nakakasizza abantu balina amaanyi. Omuntu omukoledde kansala agenda kubba omuggo gwa sipiika basipiika naye kwolesa butaba na mpisa ndera oyo eba ndera kuyisaamu bantu maaso. Kyekiri kyenkugambye tugenda kuddayo wano child police ate eyo tujja omale ojje wano mu topics child development ojje wano ku child development oyabba omuggo bwe yali akula baamuyisa mu bino ebyali ki mu bulamu bye yalina okuteekako ki essira ale ku child development omwana ng'akula bikiri nogamba luli twaliwo formal education first grade second grade kola nnyo waaka homework oyo formal kati bino ebyokulwana that is informal bye tujjeeka. Era eyo omwana gw'osanga ku ssomero ng'omusomesa amugamba olwokuba informal eka teriiyo n'asooza omusomesa tomanyiira nze n'afuluma bwe n'akwata amayinja n'akuba kiraasi yonna. Nabadde nina ka vidiyo kendaba naye nasese nabadde nanzeka kumakya badde nzekka kavidiyo ako babadde nga oba yabadde sort of a party nga y'abazungu kati akawala kato bona buzungu bona akawala kato n'akaleza kato oli b'omuziki gwabwe kati taata w'akawala najja n'akola ki n'akajjako maama nnyabo akawaka akalezi ekalo kakaleeta ebikonde nenga bannaye taata w'omwaka oba kano nekajja akasitula nako naye nga maama migere gye kasambagala nenga bannaye awo kyali kitya naye nengamba ngeri gye kibiri byeri gye byava tukopereza nnyo gye byava bali omwana waayo fine yali yakitinze bw'atyo gwe n'omulaba naye bw'amala omujja mu bangi ne badda mu kkoona we watali bantu ate amuwa guidance. Next time never do it again. You saw you did it balina gy'amuzza ebbali ekyakikola n'aseka gwe n'olowooza nti akisanyukidde naye alina gy'amuzza. Senga abazungu bonna tebakubwa abaana walabyeko omuzadde omuzungu agobwa mu nnyumba olw'omwana ng'eno waffe babakola wano tulabye abasomesa babagobye ne ku masomero lwakuba n'omwana n'atunda muzadde mu maka n'amugamba ze nkuze ebyange bimpe. Abo bangi eddembe lyo terikugamba nti ebintu by'abakadde byogenda okugabana nga bakyali balamu nedda si bwe kitegeeza. Bwe muba mutegedde poliisi eno mujja kutegeera wa we tulemereddwa okukola omulimu gwaffe ng'abaffe.
ne twekwasa abalala. Omwana ono akola ekibi mu bangi, muleke tomukubira mu bangi kwa naawe oswala. Naawe ogenda kuswala nga weekalakaasiza mu baki? Mu bangi. Debbali. Okyogereko naye nga bw'omulaga ne kyakoze nti kibi mu bantu takiddangamu. Kye kiri kye nkugambye mu komiti. Chairman wa komiti ne kanso zo senga bawo komiti ya disciplinary parliament ejirina ne bakutuuza okumala ne bayita abo ne bagamba okusinza ku kyo kye mwakoze mu suspended okumala entuula bweziti temukola ki temujja. Division ye Nansana yali ekikozeko ku kansala omu yakola omusango ne bamususpendinga nalinda kanso ng'etudde najja akola akasasamalo ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi kubanga wayimiriziddwa. Kakati kansala oyo gwe bawa suspendinga yali wa kale eno ene ya wakati gwe basuspendinga okweyisa obubi muki mu kanso. Kati ninze bano bonna babadde ba wano wansi tulabo nabo bane suspendinga chairperson weli kata omuggo naye weeno town clerk mukama waabwe yali mukuba bonna tekiniko yamala bonna n'abakolaki naye chairperson yateekesaamu bayire eyo eya suspension amateeka kati kamulinde awo nno naye waggulu wo baabatuuza anti ne wansi birina okuba nga gyebiri bwe baba nga bajja mu kamera ne balwana ne tubalaba nga bayitaddeyo balwanye lwaki suspension tebasuspendwa tumanya ffe abalonzi ti kansala yaffe yavaako akasasamalo bamusaspendi nga takyatuteeseza tegeeza bamuwaddeyo yeegunjule ffe abaamulonda omuli abaami abakulu ku byalo abakadde tutwale obunanyizibwa obumunoonya waaye kiki ne mu nzikiriza gy'alimu eriyo abakulu abasobola omumutuuza bamugee kye wakola si kituufu. Enzikiriza yaffe ng'enzikiriza ogiweebuuza n'emyaka gyo ogittattana mu maaso bajja kutaka okufuuka ekyenyinyalwa. Ne wajjajja gundi gy'obadde ogenda nga basuubira nti gy'ofuna amagezi oyonoonye nga kimaze okulagwa naye babiraga nti baalwanye ne balaga nti they are suspended for a period of this duration. Fe abalonzi noonye mwami Tronas mugambe mwami Nsubuga akuyita omubuulizi wa St. Stephen abadde ayagala kwogerako naawe Saabadinkoni ku St. Joseph akukola ki akwetaaga tukukwatireko neeno mu nzikiriza n'abataka ku kyalo abataka nsi tukuwumbirire tujja kuzuula obuzibu bw'obukulwanya eri kiki ate bwe natuuka eri twakola gurupu tetugamba nti bino bwe banga bigize teri kubiikiriza oli ajja kugamba mwana gwe tobimanya akalulu katuuse tulina ogenda mu kamera nawe okulagana kati ogenda mukola ki wagenda nabaani anti kati akalulu katuuse muzeeyi nina okulaga kamera nti gyendi nkola kyogamba luli kukulonda twakulonda lwa kamera eyo anti kakati n'okulabika nimbaddeyo emyaka egyo negiyise emabega obadde tokimanya nti kati katuuse kati tetugenda kuwa nze temuzanyisa tetugenda kuwa temuzanyisa olwo naawe akuvuddemu era ayinza n'okuyimirira nga ni gw'ogamba siya olwo naawe amaze okukola ki kigezeeko olimbula muyite obamanyi muno obalina muyite naye oko omwana oyo abanga yeekwesa eri mu kamera oli wa kamera eri alinde bye bakusimula etteke bagenda tukubira wano wenyini kubanga tompitanga kwolwo bagenda kutunoonya kwolwo tompitanga ake kaseera nabo benyini batandika okuwoza banaye bompaayo ku airtime
bagenda kusimula tteke kubanga si gwe wamuleeta bw'oba wamukwatako oli kati waali yeetengerera. Kugamba bw'oba omuyita mu bimpimpi omanya waliwo wa poliisi walina ne security ekutaasa amangu w'oddukira exit. Naye nga byonna gye biri biddayo mu parenting. Enkuza y'abaana. Abaana endera n'enkuza engunjula n'ennambikibwa. Omwana omugamba n'ayimuka nga yeekandula asongodde omumwana n'omuleka. Mulinde nga kakkanya omuntu omugambe ekyo kye wakoze kibi nnyo. Tebasongola ki? Nze kisenga nga nnabe n'omumwa gukulinga ogwakasulubbana. Kansola yagwa akola ate nga yakola essaawa zino. Omanyi edda wajjanga abagenyi waka ne bamujjulira emmere wali n'atuula n'okwata babuyita lumuli oba akati n'otuula wano kugoba enkoko tezimukola ki? Tezimusumbuwa. N'atuula n'alya emmere ye. Bakyali bikyasoboka? Simanyi. Oba oyagala oba bikyasoboka. Olwalinga okulya abeeno nga maama ali mufumbira akola ki? Tonaazi genda olaba ayita. Tusanyusa okulaba ssebo oba tusanyusa okulaba nnyabo n'odduka n'omala okunoonya w'atuula. Bw'omala okunoonya w'atuula n'omumwaniza n'omala omumubuuza n'olyoka odduka ogenda olabe maama waali omubuulire omugenyi n'ekikula ky'omugenyi akoze eki? Azze. Mwami Tonaazi kuba kaakati gw'ogikuba. Kuba nze nja kulaga muzadde wa leero. Abeeno. Joseph. Gona bani ayasamira awo. Nawe batumazeeko emirembe. Nze nzuuno. Maama, ono omusajja wa wali ali abeera wali. Bw'amala kusembeza akuleka wali oyimiridde. Era adda ku bibye. Takugamba nti nsanyusa okulaba. Anti obudde tabulina. Takimanyi. Wabula obujana kubanga maama yagambye ani ayasamira. Si kyekyo. Omwana ono yadde maama olulimi lubi. Naye amanyi nti baaniriza ki? Abagenyi. Kati maama yadde ayogera by'omwana bwakutuukako maama eddoboozi liba liyise mwanyiza n'okutya nti owulidde maama kyakoze eki. Sanyuse okulaba ssebo. Sanyuse n'abyanga. Abikirire maama kyaka. Ofune w'otuula. Kapite maama. Oli omusajja yazze. Naye olw'okuba awaka bw'ali tebaamuteekamu kyampisa na buntu bulamu na bugonvu wano wennyini mu maaso go. Maama ono omusajja wa wali yali wano. Muno mwe tuzungira lumu nsanga abaana abawala. Myaka ki? 12 ku 13. Asukkamu yali mu 17. Kuba 18. Ate obeera banga bali bakuze bali independent. I'm independent. Ntegeera byenkola. Kati maama single mother. Naye yafunyeyo mukwano gwe. Friend oba mukwano gwe kati wafuse taata w'abano. Maama ye yafunye. Wafuse taata w'abano. Kati taata atandika okujjako waka. Mbasanga. Tambula byange bino byenzunga noonya mawulire. Bajja kutwalira mu buvuyo. Kakola akanyama. Maama n'atandise akajanja. Omwana yayogera. Wa myaka emeka? 17. 18. Muwala mulenzi. Muwala. Nagamba kakati nze sikyebaka. Ambuulire nga nti agenda kukyala. Gonda agenda kujja nze nonye wensula. Kati nikamugamba biki byoyogera. Anga oli yali muko mukuluko ku ye. Avuga biki byoyogera. Kimanyi byoyogera ku maama wo. Kimanyi nti omusajja ayinza okuba abiwulire. Kye kiki? Era yali ayagala abiwulire.
kyogamba nti kyakola kituufu ate nga yali mutuufu mu poliisi eno mwekiri ekyo kyakola kituufu. Oyo omwana asobola okuwawaabira maama n'agamba nti amukabawaza nze kaakati bwe nziramu okumulaba ngenda kubabuuka bubuusi nfulume bweru ŋŋende sigenda kudda. Ngamba bannange owaaye kiki ekiba kyankalanyizza tawo genda okola ebyo ino bakubikwatako engamba owaaye sijja kubirwawe bakubikwatako kati nati oyogedde ku kintu ekyo nentunuulira teyatunuulira ani amubuuzizza maama we gwayogerako ebyo oba waakiri yandiyogedde naye ng'omunamugamba maama abamu tebawa baana baabwe budde oba n'afuna omuntu gw'ayogera n'ayogera naye gw'amanyi nti oba mukwano gwe namugamba maama akola bw'ati na bw'ati naye kwegamba ekyo bwe weebuuze oli munne bwe yagenda yakinyumiza benkanaki media omwana oyo yali akola yali akimanyi era yali aweereza message oyo gwe yayogera naye yali akimanyi tegenda kutuuka ku maama we. We nasembyeyo okwera nakugambye nga abaana bawummula nti bazze mu luwumula oluki oluwanvu ennyo naye nkugamba nti tulina kye tugenda kugamba baana era saalina nnyo nnyo kye nagamba nnyo bazadde bagambe baana olwa nayogera nga byonna nga ŋŋamba ffe kennyini tukyuse n'abaana bajja kukyuka bokka. Era ekyokubagamba abaana kijja tubalinze bonna bakomewo. Gwe kennyini omuzadde bw'omala okukyusa n'omwana ajja kukola ki? Kukyuka yekka. Kati ono omuzadde ekyakola kisindiikiriza omwana oli okukola ebirumya maama all angles. Kubanga ye omwana psychologically emotionally ali traumatized. Ekisookera ddala abaana baffe tubazaala ba proud side chicks tuzaala abantu bakuza nga single parents. Omwana oyo batububira n'okusinga bakitaabwe. Era akulaba musajja mulala yenna nga si taatawo. Ekyala kyala mwenna wandibadde mukitegeera abaana bakosebwa. Natulaba kitaawe. Nze nkola sessions mu masomero n'ekitongole kino. Tugenda ne twogerako n'abaana. Ne mmala bwe nazuula obuzibu bw'abaana bwe tufunye n'ekitongole kino. Bano kye baali tebanaba kuzuula nnyo n'ekibaguza. Ne ntandika okufuna owa mental health gwe ntambula naye. Era bwe tuvaayo na bano nzirayo n'owa mental health. Ne twogerako n'abaana ne tufuna one on one okushare abaana bano bagule ekibanyiga n'obulumi balina. Niyo songa omwana aganze siddako wakiri mbeera ku ssomero kubeeka siinaayo miki mirembe. Ekiri kye nakugamba luli ti boundaries bw'oba wazisala laba omwana wo ng'awakaawa mu wasinga okufuna emirembe n'essanyu. Saakyogerako luli lwaki nakyogera bwentyo kati olwaliro lwenkikoze eki lwenkyogedde kati omwana wakati alinaawo ssanyu. Bw'omuteeka mu ssomero ly'ekisolo oyo omwana alemera ku ki? Bw'afuna akaleeza akamulimbalimba ng'abadde anaalaluka adduka kuba wakati wali miki. Omuzadde ono ateeka okuba nga mukambwe ennyo. Abaana babyogedde abaana omwana naggulawo ng'akaaba omwana n'akaaba. Lwakuba nkola na mwami kansala abadde yakolangako nnyo n'ebutabika tubadde naye mu epidemics zino ezize zigwawo naddala mu Ebola. Naye amanyi how to handle. Era lwe yasanga sesoli gye yakola eyamunyiga ennyo n'agana lujja twagikwana this time round nkoye girl child yekka tandika okwengeginga boy child. Naye lwe yakola sesoni ya boy child ng'alina abaana abalinzi baana baakabanaga naye yennyini yakulukusa amaziga. Abaana bamugamba tetufunanga yatulowoozaako n'atuwa budde. Nga naye omwana yasinga okukaaba maama ng'alina sinaalyo y'emu ng'eyo tebaba nkubuuza nti oyo yali mulenzi nga taba oli gwe nalaba ono muwala kati n'oli gwe nasanga naye mulenzi naye ayita mu gundi yeki y'emu. Maama ali naye
maama alina taata omuki omulala naye ono omujja ne nnyina bamulaba banga kiki kasasiro balina empisa gye bamuyisaamu ati tayogera bulayogeraaembeera ya kitawo yankola bwe togeza noyasamiri nono omwana n'abanga talina gwasobola kubuulira kyalina ku mutima nekyayitamu kyokanga gwali naye tamanyi naye nkyamulekawo kiragamba nti kola nakuleka luli nkulaza essimu nti abaana bano batuli wano batutunuulidde naye nze mbadde nga nti abaana tubafuula emikwano gyaffe kituufu funa obudde eno poliisi ekoogerako wano omwana muwe obudde obwogera n'okugjayo interest ze n'omwana omukisa oguteesa ku ekyo kyawulira kyeyandiwuliriddemu emiki kati gw'omutaddeko embeera okakamukako mpaka n'ebyoyogerako si byaliko si byayagala si byalina mu bwongo bwe sooka omale okuleeta ebintu by'omwana bwe byalina ku bwongo bwe obiteeke wano byonna otandike omuterawo kimu ku ki kansala yagwa ate nga gwa akola nga tunaatera okunzika puroguramu eno tugenda bwe tunaakomawo ne kansala eyagwa tujja kwagala tubuulire okuva ku LC1 mpaka Wasemba atujja koma makatikati awo tujja koma makatikati awo capital na parliament tujja koma makati awo ebiroto byange biri eno era gye ntabaalira tujja koma wa kiri ku district abo benninyirira abakoze n'abatakoze ani akoze ani atakoze abo tujja kubaleeta kati gwe baba olaba ani akoze ani atakoze nange ng'owaabakyala wendi wano yadde ndi nagwa naye wana nti nakola naye ate gye ndibagamba takoze oyo akati bwe mbeera ate gwe nkoleddaga naye omukazi ng'akola kati buli omu akiraba bubwe tujja kujja ozi ng'ogamba okuteekawo okutandika bukyangatandika kubeera mu Wakiso abakulembeze bendabyeko ani yali alina kyataddewo era kifaanana kitya mbalina tujja kubaleeta abo bonna mbalina wega nti oyo kino y'ono naye nga bw'abagambye bakansala okupaka waggulu abalwanaganira mu palamenti kyakulabirako kikyamu oba mu kanso kikyamu mweyise bulungi mubeere ekyokulabirako ffeeno tulaba mmwe mwe bakatonda baffe eyo anti kati gwe omukulembeze n'omwana agenda oba okukyalagalaga maka gagundi gali mu kansala galeka ge gategeera oba otandise okufuuka ekyokulabirako leadership oba exemplary kyegamba eyo institution bw'ogivaamu nga togiyigiddeemu kintu nga bwe nabimenye then okoze loss nga tunaatera okuva wano omulonzi manyi tusemberedde nze nkiraba gira omuwaako amagezi awo nga kiwadde tekinatuuka omulonzi n'amuwa amagezi ki yeetegereze tubagenda okuwa switi abuukire waggulu bamulye nze nga yampadde ne kaswiti ke nawadde omwana wange nga yabadde akaaba jabayo nnono gwe nnina okuwa omutwale afune obujjanjabi bwa bwereere nze mbadde ne meeting awo ku ddwaliro balita Nature Africa ddwaliro ly'abazungu nalikolera emyaka ne tuwandikanga abaana ne babaweerera ne babawa obuyambi ne babajjanjaba ku bwereere ntuuka okunoonya akalulu ntuuka mu kabinja ke nawandiisa nga bafuna obujjanjabi bwaki nasanyuka nga manyi akalulu ku luno mugudde mu baage bagenda kusanya mala obboogerera mu mbanya musawo wazze twakolidde mba mbavaamu ntambula ntuukanga wali oli n'agamba tatuwadde sooda awo natugenda kamwa nga tatuwadde sooda kwe kudda emabega nemugamba muga tuwe sooda nemubagamba bamaama awulira ng'ayagala cupa ya sooda ey'olukumi tonnonda naye awulira ng'oyagala saaviisi eneekuyamba obulamu bwo gwe nkolaki kuba nsobola okusaka koli nga baga tewasoma konze saasoma naye obwongo nkolaki
nina saasoma oluzungu luntawanya naye obwongo nkola ki olina era obwongo bwemba nabwo okwana ndimmo naye tulyongereko erinnya obanga balyogerera nnyo erya ataasoma kansala yagwa nga teyasoma kyekyansuula erinnya tujja kuba tulyongerako kubanga ndowooza muye abantu bebaagala ndowooza oli abeera comfortable kubanga abadde awulira nga libulako ate bw'olyongerako ndowooza n'awulira ate bw'ayita ekikunafuya n'alaba nga gw'okikoleddemu okyewaaniramu nakyo kimuluma nze saasoma wamma era ekyansuula mu kalulu saasoma naye wamma abalonzi bange bwe mmala obbannyonnyola bwetyo neetamba nengako omukyalo oli tetujja kuwa kwano tuwadde soda ne mbagamba itisoke ate era tebannonda naye ng'ate gwakona era wayitawo ebbanga ne bajja nga banoonya oli gwe baalonda abatwale mu ddwaliro abawe bino abawe biri kati banne batuuka balemererwa ku nnakya babasalako babaga muleete abaabawandiika okubazza obuki obujja awe nalabira embaga mu mpuuta sibula omulabi wa Tronaz Media tuve wano kubanga ebya kansala yaggwa tebiggwa naye nga kiba kirungi okubeeranga nnyo ku ground buli ogibeerako omanya biki ebyandibadde bikolebwa era n'ensaba abalabi ba Tronaz Media nga muli mu bukulembeze mazima obwandibadde buliteekawo enkyukakyuka mudde nga wansi mutwale ebirowoozo by'abantu abali wansi bantu wansi balina obulumi obw'amaanyi obulumi bwe busukka omuntu yeekyawa keeka omwana oli yagamba fa kubikukwatako singa wamu approachinga mwina parento gwe yandikuwadde obudde ne approach yo entry point ate mubadde ki wali omwongera mujjako kati omuntu bw'anyigirizibwa ennyo ng'alaba talina kuyambibwa yeekyawa mwe muvudde byonna bye tulaba n'ebigenda mu maaso mubeewo kye muteekawo ekikola enkyukakyuka abantu bafune ku ssanyu otherwise bye baba batuma okukola okutaasa ku binyigirizibwa byabwe si kwekuba mateke sigenda kuyiga kungufu na taikondo si kugenda kuyiga kuba mateke si kungufu na taikondo nakubba migo gy'abakulembeze gutuula ku mmeeza sajja yagusitula ng'amulaba kwe kuwa ekitiibwa respect loza yagamba kino ekitiibwa ti kino naye n'atamanya nti kintu kikulu nnyo kyekimutuuza naawe wakulebamu waliwo omuggo oguggala oluggi wagufulumyako okuba embuzi wakula oguwa ekitiibwa gwe muggo oguggala ki kyekiri kyenkubuuziza nti omwana asobola omugenzi asobola tuula wanono n'agoba endeera n'enguubi abakansala batulaze nti baalerwa bubi katulina obweraliikirivu abaana be babeze abaabwe amaanyi anga bulijjo Tronaz mbadde ne kansala eyagwa Narujja Hanifa ataasoma n'agwa twongeddeko eri ataasoma n'agwa mubeere bulungi tweyanziza tweyanzeege tuddemu olulala nate mukama akuume atakuumira mpiira Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.